Mpozi tulabye nga bagenda okukola omulimu guno ne bannaffe abamu bannabyabufuzi beeraliikiridde bagenda ofulumya ebintu ebifaananako bwe biti naye baleme kutya kuba eryo tteeka bwe lityo bwe lyafuluma nga likyusiddwamu nga bwe bakyusa mu malala ne balongoosa olw'obulungi bw'obuweereza bw'abantu ffenna be tuweereza kakasa nti bakibannyonnyola nga bwe kiri baleme kwekweka na kuyita bbali naye nekyenkakasa nti electoral commission egenda kukola omulimu gwayo bajja kwongera okusomesa abantu bakitegeere bulungi. Okusinziira ku kibadde mu eno meeting eya kulaba ebitundu engeri gye bigenda otemwatemwamu okufuna enamba y'abakansalazi abagenda mu bitundu byonna. Ekisooka nze nga sipiika wa kanso ennamba z'abakansala zetubadde nazo nnene naye ate era wadde twogera ku namba okukendeera wakiso yaffe eya district ate yo tekoze eki tekendedde yeeyongeddeko bweyongezi naye kanso zonna ezisigadde eza wansi ez'amagombolola ne municipality zonna zikendedde. Ekisooka kirungi lwansonga kikendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo nti sente zanisasudde bakansala for example ya municipality ya Nansana ina 94 we bakendera ne batuuka wansi mu 6 oba 7 kiyambako ku pressure etuulirwa ku sente y'omuwi w'omusolo. So omukulembeze ayinza okirabanga abakendezezza ku bifo ebyokwesimbawo naye n'okulumirirwa ensimbi y'omuwi w'omusolo nakyo kikulu. So nze ndowooza kituufu ekyabakansala okukenderako tubadde tukubiranga gavumenti endulu buli kaseera ti bakansala bangi sente ntono at least we namba wekenderako mulaba engeri gye managing mu resources ezikola ki eziri available. Ekyokubiri ebifo bino tebajjewo nti bajjewo ekifo kya najja si kyange ebifo bikolebwa electoral commission nti ekifo wajjabirawo kansala wajjabirawo chairman wajjabirawo speaker mu bitundu ebyenjawulo. So omuntu yenna waddembe okwesimba mu kifo kyonna ekikoze eki so we baba nga aliwo ekitundu kye bagasse n'ekirala omuntu waddembe okujja n'ayisima mu kitundu omuli omuntu omulala ebifo biri open for contesting. So ndowooza tekiri nti baffectinze omuntu omu oba babiri but ensimbi y'omuwi w'omusolo eba eyambiddwako okukendeeza ku nnamba za councils naffe tubadde tukyagala era ebibiina byonna bibadde bivangayo nti engagement y'ebibiina by'ebyobufuzi mu process y'electoral commission kintu kikulu lwansonga nti ffe abanyigirizibwa nga electoral commission ekoze ensobi. So tuba nga tuli involved nga tuli consulted mu nteekateeka zino zonna kitegeeza nti ewandibadde ensobi eyandize mu maaso tusobola okugaidinga muko ne tugamba nti we tukola bwe tuti kigenda leeta obuzibu we tukola bwe tuti kigenda kuyamba otereeza embeera. So consultation oba okwebuuza ku bakulembeze ku mitendera gyonna nze ndi wa kibiina kya NUP. So wembeera mu eno meeting making sure nti at least ne interest yange ng'omukulembeze owa NUP nti ebitunyiga bituukayo ne biwulirwa n'ekira n'ebirowoozo by'abantu abalowooza nga nze nabo bibeera considered. So ndowooza kituufu ate n'okikolanga ku budde nga buno nga tetunnatuuka mu pressure eri mu mbeera eyakanayo kyani. So kituufu okubanga babibuuziza ku bantu ku mutendera guno. Akakiiko k'ebyokulonda leka katandise omulimu ogusookerwako nga keteekateekera okulonda okwaboona kwe tuyita general election. Activity esookerwako yebeera demarcation of electoral areas and reorganization of polling stations. Kino kitegeeza ki nti kaddamu nikalondoola ebifo bye bagenda kwesimbamu electoral areas nikaddamu nikatunuulira polling stations abantu bwe bagenda kulondera. Omulimu guno gugenda kutandika nkya ku magombolola gonna agakola Wakiso district ate ne mu ggwanga lyonna. Kiki ekyetuliko etteeka litulagira nti buli nga tanaba okulonda akakiiko k'ebyokulonda kanaatunuulira electoral areas ezireeta ba councillors abaforminga councils ku district ku municipality ku magombolola ne ku town councils ne municipal divisions. Election eri eyaggwa council ya district yalimu ba councillors 102 kati kusinziira ku population quota gye tulina ne population determininga councils district council egenda kweyongeramu ebere ne ba councillors 104 bogata kone chairperson LC5
eyo council yaba councillors ne chairperson 15. Kati councils endala electoral areas zigenda kendeera kusinzira ku population quota as per the amended law on population quota in the Local Government Act, that is section 108. So councils zigenda kendeera kuva ku bifo 1,009 byetwali nabyo mu kulonda okwa 2021 ku bifo 703 okulonda kuno okujja. Bino nga biri mu different councils ezo ku Magombola ku town councils ne ku municipalities. Kati olwaleero twatendese abagenda kukola omulimu guno. Polling stations zetwali nzali 1,434 the polling station ezikola Wakiso district. Tugenda kuddamu kuzeekenneenya tusinziira ku ki enamba y'abantu, is it manageable? Bwe twali luli ebifo ebyo bikyaliwo tebazimbyewo. Bwe twalondera luli tujja kulonderawo leero enkya bwe tunaba tutuse mu kulonda. That is what we call reorganization of polling stations. So kati tujja kukola ki polling stations ezirina enamba nga nnyingi tujja kuzisaza tuzisalemu kye tuyita splitting. Bwe tunasanga bwe twalondera luli nga leero enkya tujja kulonderawo because of developments which have taken place, we shall relocate. So all this tuli mu kweteekateekera activity eddako update nga tuvudde mu update tuba tuyingira nominations. Ate abantu bajja ku nominated where in electoral areas that we are going to create now. Guno omulimu abakugu baffe aba electoral commission gye bali mu Magombola bagenda gukolako. Bwe kyebe naavaayo byonna tujja kubitegeeza abantu. Tubabeera n'okweraliikirira electoral areas zonna engeri zinabazisazibwamu engeri zinabazi created tujja kuzitimba ku Magombolola. Tujja kubuulira abantu b'Okiso bonna which electoral areas bagenda kwesimbawa baani, which parishes have been merged, which parishes have been split to create directly elected councillors to district, to create directly elected councillors to the municipal councils, to the sub-county councils. The same with women. They are third, which forms the councils. Kati obubaka wempa abantu baffe nti ebinaaba bivudde mu nteekateeka eno yonna gye tulimu tujja kubabuulira. Buli omu ajja kutegeera kanso ye egenda kubeera ne bakansera bameka ba directly elected, egenda kutwala abakyala bameka, ate bagenda kuba bavuddewa, which parishes are going to be merged, which parishes will be split. So bajja kugumiikiriza omulimu guno bwe tunaamaliriza tujja kubabuulira ebinaaba bivuddemu. Ate for polling stations meeting zino genda kukubiriza abantu baffe nti beejumbire meetings zino ezo wenaba nga tuli mu kukola polling stations zaffe, kubanga tutubikola ffekka nga electoral commission. For polling stations abantu bebatuwa bewagala kulondera. So meeting zino bwe wanaawulira abantu baffe babayise mu meeting y'akakiiko k'ebyokulonda kukola ku nteekateeka ey'okutereeza ebifo bye balonderamu bazijumbire bategeere bajja kulonderawa, kubanga tujja kubeera ku buli muluka ku 10. Tutandise leero field work kutuukirira ddala ku 16th nga tuli ku ground ku 10 byonna bivuddemu tu processing bikomewo ku ground nabo still abantu tujja kubabuulira.